Ebipya bizuuse ku Pastor Martha Ssemakula eyavaayo n'abako byayogera munnange ate ku mukulu Bobi Wine byengenda okubeera nga nkutuusaako byewuunyisa munnange ate nga Aptex munnange ate atenderezza Bobi Wine nti azannya munnange ate ebyobufuzi ebiri munnange ate mashuwa so nga ate omuyimbi Spice Diana yeeyongedde munnange ate okulaga ettabbu mu kusapootinga munnange ate abaana abaliko munnange ate obulemu byengenda okubeera nga nkutuusaako abadde munnange ate n'ebyakakasa Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula nga bwe nkutandisiza munnange ebizuuse wano kaakati nno munnange ku musumba muyite munnange ate Martha Ssemakula eyavaayo munnange ate n'abaako byayogera munnange ate ku Bobi Wine nti nno Bobi Wine nga bw'ataasiima n'ekyo kye yali alina ate ne yeegwanyiza munnange ate entebe y'obwa pulezidenti nga bw'ogezaako okulaba lumbuye nno muganda wange abadde alina munnange ate byalaga wano. Siye Pastor Malaya ow'ennateete omwebe tubaga ebintu bino mulowooza tusanga ono siye Pastor Martha Ssemakula Pastor Martha Ssemakula Malaya si ono omwebe abaana bagamba information ne mwefuula abatawulira oyo siye pastor mmwe ekyo bakiyita batya kyabaddemu ekyo the East Africa Community Parliamentary Week 2026 si oyo nti ye nze ngenda bo information emula bulungi nnyo yaawo alinaani alinaani teri kalolo kato buli kalolo konna kaba kakulu buli kalolo konna kaba kakulu wano kanzijemu ka audio muno mulimu ka audio kanzijemu ka audio omulabye gwoyita pastor wa bulijjo omulabye gwoyita pastor wa bulijjo omulabye gwoyita pastor wa bulijjo omulabye si oyo gwemuyita pastor wa bulijjo si oyo gwemuyita pastor wa bulijjo si oyo gweyita pastor wa bulijjo emmotoka ezimutwala oziraba pastor Malaya emmotoka ezimutwala oziraba kati ngera kusaba omuntu bwajja nakuwa information nga ya struggle respect that information oba ogidawutinga please no problem doubt naye gyafuna obuzibu the more you keep on doubting the information ogenda kufuna obuzibu you don't know how Museveni operates tambuza video temumanyi Museveni wa operating nga musharinge video lwomushana mwe namubagamba mu November ne mukuba December ne mukuba January ne February information nenjifume mulabye mu July nzina mukuba mu November December January February March ne muta mulabye wano kati ono Pastor Malaya Martha Ssemakula mutegedde kati teriyo muntu ajja from nowhere nakola political statement ng'erumba Kyagulanyi Ssentamu oba nkyukakyuka nga si state agent taliyo eyo gurupu nene nnyo temugimanyi abantu bangi bafa nga tebamanyi lwaki bafudde kubanga tebamanyi Museveni wawe yateeka ba agenti be ekyo mukitegedde nkakuddira lumu okategeere nesigenda kakudda mu lusonga obudde tulina butunuliza kati mutegedde bulungi nnyo mujja tegeera kati Pastor Malaya yoyo mutegedde kati bwetuva awaawo bikyakutte munnange ate akati so nga ate ku sayidi yemu omukulu munnange ate Aptex avuddeyo n'atereeza munnange ate Bobi Wine n'agamba nti nno azannya munnange ate ebyobufuzi ebiri mu mashuwa naye nga omukulu Aptex agambye nti Bobi Wine azannya ebyobufuzi ebiri machuwa si bino ebyakabampaane si ebyakajanja
nti azannya ebyobufuzi ebiri machuwa ye n'agambira ddala nti era Bobi Wine waba taliiwo tewali business. Yakulira ekibiina kya National Unity Platform bw'aba taliiwo no business. Nti era bino ebyobufuzi bya Kajanja tabibeeramu. Mbu yensonga kye banaba namukwata n'agamba mbu ne mabega wali NUP yali ezannya ebyobufuzi by'ekyana ekito nga buli saa kugamba enkya gavumenti evaako enkya ekola ki kati abazannya machuari. Oh my God, what a credit! Ze bakugambye kano bano bagenda kumuwulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu maama nnyabo kati abakubisa maturity. Bino bye mugamba musima biki abakubisa maturity. Omanyi mu 2021 yali excitement. Kati aina level of maturity jaliko. Big up my president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama kume yonna gy'oli okitegeera. Bibadde nabyo munnanga ate nga bikutte vibe mu katambi ako. Sigenda kubeera nga ndwawo wabula kankongereyoko omuyimbi Spice Diana nga bwe nkutandisiza wali munnanga ate yeeyongedde okulaga munnanga ate etabbu kaakati nno mu kusapootinga munnanga ate abaana abaliko munnanga ate obulemu era nga ayita munnanga ate mu organization ye omuyimbi Spice Diana kaakati nno atongoza munnanga ate ekya Learn for Children with Special Needs. Omuyimbi Spice Diana abadde ne mwana mulenzi munnanga ate wano nga bali mu kakasa. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako kabadde munnanga ate nga kakutte akati bambi wali ku mukutu ogwa TikTok ku Spice Diana munnanga ate omutima gwali munnanga ate mu kwolesa ku baana nga bano abaliko munnanga ate obulemu obutasiba munnanga ate update yonna eringa omuyimbi Spice making sure nti nno osubscribinga ebisigadde byonna mwattu obitwekere tujja kubeera nga tukuwa update.